obadde okimanyi nti Nico Mutoro TikToker bw'omuteeka wano n'oleeta Bruce Melody omuyimbi w'e Rwanda tosobola kubaawula? From the way how they look, the way how they smile, ekibaawula kiri eki? Omu muyimbi, omu comedian. Even ne bw'oba oviewinze videos zaabwe closely nga temuliimu maloboozi, ojja kwekanga, ojja kulabira ddala nga beebamu. Tugambe comedy store oba promoter yenna n'ategeka ekivvulu n'ateekako ekifaananyi kya Nico Mutoro, erinnya ate n'ateekako lya Bruce Melody, tewali muntu wagenda kubuuliza nti si yeye. Those people bafaanaganira ddala. There is no DNA that is needed to confirm their brotherhood. Nesi kyekindese, ekindese olwaliro kyekibuuzo, wamma gwani eyakuleetera okubanga oyagala nnyo Obwakabaka ng'oggyeko okuba nti families ze tukuliramu ziri committed eri Obwakabaka, naye mu bano abantu abatali ba family yo oba abatutumufu, ani yakuleetera okubanga oyagala Ssaabasajja? Nze nga nze eyandeetera okubanga njagala Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda bamuyita Wamala Barnaba, omusomenze Wamala Barnaba. Oyo omusajja asome eggulire n'ateekamu ebirungo, ebitafeeri, ebinnonogo, bikakica ebisasiro byonna, n'abanga awoomesa ekyo kyakuweereza gwe ng'omuwuliriza owulirize weenuguune ogambe nti ekisajja kyakola ki? Ekisajja kyasoba. Obumu ku buntu Wamala Barnaba asoma amawulire ku Kyabasa Fama Radio Buganda bwe yasinga okwogera ne bunkolera, kyagamba nti Beene nyinimu kyokyo alikanyugira embazzi ndigibaka n'enjigaayagaaya. Okwo okusuusuuta kwokka oba olwo olusuusuuto mu ebyo byayogeranga mu mawulire bye byandeetera okubanga njagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Jjukira, this is the cocktail show. Ebeerawo wenjagalidde okubanga njibaweereza okitegeera, naye bwe mba njikuleetedde wuliriza ku guno omukutu ogwa Nico Todan, the cocktail show gye nkuweereza nga nze Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026.